Kyaddaaki ebibiina by'obufuzi ebiina ababaka mu Paalamenti ya Uganda nga birina endagaano n'omukago ogubitaba ogwa IPOD biweereddwa ensimbi gavumenti zeewa ebibiina by'obufuzi ebigwa mu kkowa eryo anti bulijjo kiribedda mmese ya ku mutala. Ensimbi obuwumbi bw'eza Uganda 11 ezaali zitudde ku akawunti z'akakiiko k'ebyokulonda olw'etteeka epya erya kifuula ekyobuwaze ebibiina okukolaganiranga mu IPOD akakiiko k'ebyokulonda ze kawadde ebibiina by'obufuzi bino era ensonda zibuulidde raadiyo ya Kabaka eno Kyabasa Kavumbeeza Mikutu nti ssente zaasindikiddwa ku akawunti ez'ebibiina by'obufuzi ku lunaku olwokusatu. Ensimbi zino akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda kitegerekese nti era kazigabanyizza okusinziira ku muwendo ababaka buli kibiina be kirina mu Paalamenti ya Uganda. Okusinziira ku ngabanya eno ekibiina ki NRM nga kirina ababaka 336 mu Paalamenti kifunye bilioni 8 mu milioni 5. Ate Democratic Party erina ababaka omwenda mu Paalamenti efunye milioni 2.3. Forum for Democratic Change erina ababaka 32 eweereddwa milioni 8. Uganda People's Congress nga nayo erina ababaka 9 bagitereddeko milioni 2.3. Yo People's Progressive Party erina omubaka mu Paalamenti bagiwadde milioni 25 ne Jema nayo erina omubaka mu Paalamenti nayo ne bagiwa milioni 25. Ekibiina ki National Unity Platform ekibadde kirina okuweebwa bilioni 1 mu milioni 5 olw'ababaka baakyo 57 ng'era bwe kize kiweebwa mu myaka egiyise ku luno tekifunye yadde ennusu olw'okugaana okussa omukono ku ntegeragano y'endagaano efuula ekibiina kino mmemba ow'omukago ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti ogwa IPOD mu ngeri abakulu gye bagamba nti y'entongole. Kinajjukirwa nti mu mwezi ogwokutaano omwaka guno Paalamenti yayise ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act ne kifulibwa kya buwaze nti ekibiina okufuna ensimbi ez'omuwi w'omusolo kirina kusooka kukola ndagaano n'omukago gwa IPOD okufuulibwa mmemba ow'omukago ogwo. Wabula ekyo si bwe kibadde mu myaka gyonna ekiyise era bulijjo Nuupu nga ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti kibadde nga kye kiddirira NRM okufuna ensimbi ennyingi eza IPOD. Ebibiina okuli NRM, UPC, DP, JEMA, PPP ne FDC ebifunye ensimbi zino ebilioni 11 bye byokka byateeka omukono ku ndagaano okukolera mu mukago ogwa IPOD mu ntegeka empya yayanjulwa. Yo Nuupu yagaana okussa omukono ku ndagaano eno era ng'emmiddwa ssente newankubadde nga sabbiiti eno yaddukidde mu kkooti ewawaabire gavumenti ya Uganda olw'okugaana okugiwa ensimbi z'erina okufuna mu mateeka n'obwotayitibwa mu nsisinkano z'omukago ogwa IPOD ng'ate naye erina ababaka mu Paalamenti ya Uganda. Bilioni 45 Paalamenti ze yateeka mu mbalirira y'ensi eno okugabanyizibwa eri ebibiina by'obufuzi ng'NRM olw'ababaka baayo abangi beeyina 336 egabanako bilioni 33 mu milioni 6. Nuupu ebadde ng'egabana mu myaka egiyise bilioni 5 mu milioni 7 buli mwaka olw'ababaka baayo 57 beeyina mu Paalamenti ate UPC ng'etwala milioni 9 ne Democratic Party n'etwala milioni 9. FDC bulijjo mu myaka egiyise ebadde etwalanga bilioni 3 mu obukadde 2 buli mwaka olw'ababaka baayo 32 berina mu Paalamenti songa yo Jema ne People's Progressive Party buli omu abadde afuna obukadde 10 buli mwaka olw'omubaka omu gwe balina mu Paalamenti eno. Ettundutundu ly'omwaka gw'ebyensimbi lino erigenda mu maaso Eria second quarter of the financial year 2025-2026 ebibiina ebiina endagaano na IPOD birinza okufuna ensimbi endala bilioni 11 era bizigabane. Poliisi ya Uganda nsanyufu olw'engeri abantu abali mu kunoonya akalulu ku kifo ky'obwa pulezidenti gye beeyisizaamu mu nnaku 5 ezisoose okuva lwe baatandika kampeyini zaabwe ez'okukuba enkuŋŋaana ku ntandikwa ya sabbiiti eno era egambye nti tennafuna nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi kiri awo. Olwaleero abavuganya ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti bayingidde olunaku olwokutaano nga batalaaga ensi eno Uganda nga bano 8 buli omu ku banoonya obuwagizi obunaamutuusa ku buwanguzi bw'entebe ennene. Kyokka abamu ku beesimbyewo bo beemulugunya olwa poliisi okubayisanga ku nguudo z'omu byalo ze bagamba nti kino ekikola nga yagala okubamalira ebiseera olw'obutakkirizibwa kozesa nguudo z'omu bibuga nga bagenda mu bifo gye balina okukuba enkuŋŋaana. Sekamu wa poliisi ya Uganda Lusooke Kituuma agambye nti okutwalira awamu bo babadde tebannafuna kusoomoozebwa kw'amaanyi n'abo abeesimbyewo 8 kwe kubasaba basigale nga bakuuma empisa nga bwe babadde mu nnaku zino ezisoose.
natambula bubi nnyo. Issues ze identifying ezaali zaagala ng'okuleetamu obuzibuzibu twavaayo mu lujjudde ne tuzoogerako era ne twogera ku bakandidates abaali batandise okuyitiriza mu kintu ekya procession, naye mu maaso awo kye tugenze tulabye bagezezaako okuimprovinga. Other than incident gye twafuna ey'accident eyalimu abantu abaakosebwa, tubadde tetunaba kufuna incidents ndala zonna era ebintu bibadde bikyatambuze bulungi ennaku zino zonna abacandidates bwe bali mu kunoonya obululu bwa presidential candidate. Ye omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Besekezi Joel Ssenyonyi ategeezezza CBS enkya ya leero nti omuntu waabwe abakwatidde bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda Mayuge ne Iganga kyokka n'avumirira ekya poliisi okubayisanga makubo agali mu byalo amabbali g'ebibuga. Wiiki eno yonna tugimalira Busoga era nga gye tukyatalaga olunaku lw'eggulo kandeetu waffe yabadde Bugweri Namutumba era abantu beeyo baamwaniriza mu ssanyu nga bagamba nabo baagala nkyukakyuka olw'ebizibu bingi biyitirivu bye bayitamu. Obuzibu kati bwe tufuna kuba poliisi kati beewala okuba omukka ogubalagala n'ebirala, naye kati kye bakola kwe kutujja ku luguudo ku maini we tulina okutwala eddakiika 30 okutuuka ku kifo kwe tugenda okukubira olukuŋŋaana ne batwetooloozeeyo mu byalo ne tumala essaawa mpitirivu. Si kirungi, kitukosa ne kitononera ebiseera twongera ogivumirira ng'abalala batambulira ku luguudo ne batuuka gye balaga kubanga kaseera ka campaign. Naffe tusobole okukola kye kimu. Olunaku olwaleero kandidate waffe agenda kubeera Mayuge ne Iganga. Akwatidde ekibiina ky'NRM mu bendera era Pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olwaleero agenda mu bitundu by'e Apac ne Kwaniya era Minisita w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara Atenyi agambye nti yonna gye bagenda bannayuganda babaaniriza bulungi mu muggundu. Ekungana za jjo twabadde ng'abali e Namugongo nga tulina abantu wala bakabe e Namugongo abagenda okulamaga nga balinza abaze okulamagira Museveni bonna nga balamaga Museveni zenewunyiza abantu ne bajera ya Museveni nga bonna bayimba kimu Museveni. So ku luno akalulu ndabira ddala nga tugenda kawangula n'ebitundu 80 mu kimu. Ngambye kati e Kampala mwetegese muli mu kuyaayana mu Buganda wonna tebagala kwalira Muzeeyi Museveni embugo ng'atambulira ku mbugo bwati. Kati n'olwo twagenza abakyala ne bagamba abasirikale nti baddamu kulya akawunga bala abasirikale bakuma Museveni kitewali akawunga tewali ebijanjaalo babafumbira kalo babawa ennyama y'embuzi boiro. Ye omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change John Kikonyogo agambye nti yonna gye batambulidde bannayuganda ebizibu balina biyitirivu era bwe bakwata obuyinza bagenda kubigonjoola ng'olwaleero abakwatidde bendera ku bwa President James Nathan Nandala Mafaabi Majegere kampeyini zazitutte mu kibuga Jjinja. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Nandala yatambudde mu disitulikiti y'e Buyende okuva ku makya ne tulambula ebitundu byonna eby'Ebuyende tuka ne ku nnyanja ku mwalo abantu ne batuwulira ebizibu byabwe biri mu kitundu ekyo bayaniriziddwa bulungi nnyo. Disitulikiti yonna ne tugimalako oluvannyuma ne twolekera Kamuli nekigenda kuyimbula genda mu Jinja City gye tugenda okutambula olunaku lwonna olwaleero sebu yokka gye tugenda okukola. Ye Generali Girigoli Mugisha muntu era akwatidde ANT bendera olwaleero agenda mu kitundu eky'entuŋŋamo. Robert Kasibante ye asubirwako abalole entoloko ne bundi bujo newankubadde nga mu nnaku 3 eziyise yonna gy'abadde asubirwa okuba abadde talinnyayo. Mubaraka Munyagwa Serunga Mugaati gwa Bato wa Common Man's Party olwaleero agenda Bugweri. Joseph Elton Mabirizi ye owa Conservative Party agenze Kagadi ne Kikuube ate Frank Bulira agenze Buyende.
Thank you.